Nyama mpaye 15. Naye guli musajja wankula ki? Asaba muwala alabika nga nze ssente ezo zonna. Anti nyabo nkusaba ze nkuleetedde nyabo. Ekyo nkitegeera. Ne kati gwe bwontunuulira. Olaba sisaana kubeera muntu wo? Muntu wange? Muntu wange mu ngeri ki? Kwegamba nga nze ensolo nga gwe mulaalo. Nga gwe ensolo nga nze mulaalo. Kakati nakulunda ntya nga simanyi gy'obeera nyabo. Kati ogenda kumpa ennamba ye y'essimu. Nze nja kukubira nkulagirire. Namba y'essimu? Unaawe wandiika nkikuwe nyabo. Okay, linda ku katono. Some? Erizo 75. Linda ku katono. 075. 075. Kaga mukaaga. Okay. Kati tumpadde za airtime. Za airtime? Zino zaaki? Za airtime madam. Kati nze nno omuwala alabika bw'ati. Bandu batya nga nyimiridde ku dduuka lye airtime. Bannange mumpaye airtime wa 15. Kwata ssente zo. I'm sorry. Ssente mmeka zino? Mutwalo nyabo. Wabula musajja gw'olabika oli mu kopi. Bwe kiba si kyo ng'owava mu kyalo nnyo. Olabika oli munnakyalo. Mukwano, teweeraliikirira nnyo nze ŋŋumye. Aida tomanyi kyoyogerako. Kati tolaba awo bw'oli. Ne bwe kaba kantu katono nnyo bwe kati kakukanga n'ofa. Puresha bulwadde bubi nnyo. Kubiddeko maama mu kyalo ne mugamba. N'angamba mbu neyibawo alina eddagala lya puresha era mbu nonkeereyo enkya ndifuneko. Kati nno ekyo tetwetaaga kigayaaliramu. Gendayo kati. Bibwa obudde buzibye. Okay, kati gwe oba olaba nga obudde buzibye. Nze leka ŋŋendeyo kuba nsobola okukosa obwangu. Anti kati era ne bw'ogendayo eddagala akolakola tannalifumba. Kati oba oyo agenda ddikolera ssente mmeka? Ezo zo ssente simanyi naye ate era woba opulaningira ku zino ze wampadde nga ngenda olaba omusawo zo ziweddewo. Aida kankubuulire. Ekya ssente si ensonga enkulu. Ekikulu nze kye nnoonya kati kwe kutaasa obulamu bwo. Ne bwe kiba nga kyetaagisa kutunda nnyumba eno oba kwewola looni ndi mwetegefu kukikola. Kuba ekikulu nze kye nsinga okwagala bwe bulamu bwo. Kasitamba nga ntaasa bulamu, so totunulira kya ssente. Oh God, have mercy on me. Kuba kana kalenzi kano ennyambala gye kambaddemu akasweta n'obukalu bwe kakubye kabutera kuba bw'abasomesa ate nga saagalira ddala kye bayita musomesa. Mukama taata nyamba kaleme kuba kasomesa.
kakati aida kwata sente zino ogenda osasule ku ddagala naye ate njagala akubulire ne sente zijja okuggwawo ezeetaagisa kusobola okukijjanjaba. neyanziza Habibu naye obulwadde bwa pressure si bwe bulwadde bw'onywera eddagala nti oba leero oba enkyowone liba lyakunywera myezi kati siraba lwaki twessa nnyo ku pressure. Ndoza kati okiraba ekintu kye twafunye kizibu kinene nnyo obulwadde si bwakuzanyisa kati kikyo kyakujjanjabira myezi 6 weeks naye kati gwe oyagala tukitwale lightly nti sibeera ku pressure. Habibu ekintu kinene nnyo kye twalina. Habibu guma Katonda yalese obulwadde obwo era ajja kubujjawo kubanga Katonda yawe era yajjawo. naye era nze muli mpulira obulumi mpulira okulumwa mpulira n'obweraliikirivu bungi kuba kati mulingena n'enteebereza neŋŋamba nti pressure okukwata gwe singa at least yakuttemu nze ndi musajja. genda bulungi naye weewala ebintu ebikukangakanga. owulidde? Take care. Mbadde njagala kumanya mulimu ki gw'okola? Nze ndi musajja. Kati kwegamba mbadde njagala okumanya ki ky'okola just to earn a living. Nze ndi musomesa. Oli musomesa? Iye. Kazooba. Kiki? Osomesa ki? Nsomesa mu primary. Kitalo. Ani afudde? Enteekateeka zange naawe zezifudde. Ku lwaki zifudde? Nze ondaba wano saagalira ddala kye bayita musomesa. Abasomesa bakukola ki? Abasomesa ekyobugagga bayina eki kwesimaatinga naye munyege ku kya ssente awakujulizawo nti gumiikirizaamu omusaala omwezi guggweeko ndyoke nfuna omusaala. Naye nze sijjukira kugambako nti nkwetaaga. Era tonsobola kuba toyina ssente. Wabula olunaku lwaleero dolwo nsaze. Ajinika. Kwegamba ajinikira ddala nga omusomesa nga azanyiikiriza azanya n'obwana bwa nassali. Alo bisirikirwa. Hello Kamya. Wanji. Ntuusawo we waŋŋambye. Bana nga we balikwata budde. Nze kwe ntyo. Kanzije nkukime. Ya. Esimu yange endala erazeewo.
Nze Muzamiru. Muzamiru kiki? Ey'essimu yange njeetaaga. Kakati ate essimu yo nze nina okubeera nayo. Olabika ogenze nayo mu butanwa. Kati we buba butanwa oyagala nkole ki munnange? Bambi mbulira wooli. Essimu yange nkikime. Tosiriwala. Mpereza ssente ze nkuwa essimu yo. Kaki tuba tukola? Linya booda ekuleete wano zija gisasulira wano. Kazi waŋŋambye oli musomesa. Ye madamu. Okay, kati kankuyambe. Weereza ku ssimu yange $3. Nze ninye booda ngikuleetere. Bwe kiba si kyo toddamu kuntawaanya. Halo? 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 Bannange. Bisirikira. Nse okulaba bannaye. Kale ngo yangu ye. Bannaye. Nange. Nse okulaba. Nango kusanga. Kakyolo nkubuze nti eradde. Eradde sew. Naye naawe tofukamira. Ekyo kimala. Nze omukyala eyakuzibwa n'empisa. Kiba si kyamagezi kubuuza muntu nga nyimiridde. Kati nno weewuunye. Abakyala b'ennaku zino empisa baazivaako. Batubuuza beesimbe ng'emiti gy'amasannyalaze. Era gwe nkwewunyiza okyafukamira. Naye era naawe weebale kusiima. Ennaku zino abasajja nga tebasiima. Abasiima batono. Ddala. Omanya bumanya nti kati abo bo tebaabulirirwa na bakojja baabwe. Nze kojjange yantuuza n'ambulirira. Era nze ndi mubuulirire. Ekyo kirungi. Ndooza kati tugende waka. Tugende mu mmotoka. Tugende mu mmotoka? You have received 30,000 from Muzamiru MD. Your balance is now 32,000. Muzamiru, tomanyi muntu kigodiringa naye. Mu kifo ky'okuweereza ssente ku ssimu yange ate oweereza ku yiyo. Okay. Katulinde ekikutta obudde kimala obbuta. Kakati nze ondaba ndi ng'omuntu ali wakati w'omusumali n'ennyondo ng'esawa nabye mugatta. Ate oti? Anti kati engeri gy'waŋŋamba nti ogenda kwebuuza ku maama wo olabe oba awagira kye nali nkusabye. Kati simanyi bubaka ki bw'oleese. Yakkiriza, yawagidde oba yagaanye. Bw'obweraliikirivu bwe nnina mu mutima. Maama ye agamba nti nze ekyokubeera naawe okuva ku Mande paka Lwakutaano mu bufumbo. Olw'omukaaga ne Sande nondeka nengenda nenkola emirimu gye. Takirinaako bikwa buzibu. Amanya gange nze Kafere Jamada. Mwebali kulaba firimu zaffe ku YouTube channel yaffe eya Studio 1010 Movies Uganda. Muganda wange mwanyinaze. Bw'oba olaba firimu zaffe ku channel eno nga tonaba kusubscribing, nsaba subscribing. Ogenda kusubscribing otya? Bw'oba olaba firimu ku channel eno wansi waliwo ekigambo kiri mu kala myufu kisoma nti subscribe. Kikonemu. Wagenda kuyita obutikitiki butono nnyo. Wansi baletewe akabonero kakadde nako kakonemu. Bw'okakonamu kakuyamba okumanya buli tuba tutaddeyo ekintu ekipya kyotanalaba ofuna obubaka ku simu yo mbo tutaddeyo n'ogenda eno okola kino laba. Timukoma kujja kusubscribinga kyokka wabula ne link mugabane ne link mu group ez'enjawulo muzisaasaanye ku Facebook ku channel z'abannamwe muzigabeyo abantu basobole kusubscribinga ku channel yaffe. Mwebale nnyo mwebalire ddala.